Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Kateke mwanoze bunyimbe kolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde nja bakoza ddwiro munono muliro obugalo ne kontinenti guka abazadde batuzaalire kula kuzaala kujagana walala gweturuma ffe omwana agenze olwo lwepita olwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana amulaba ebiso njagala okulaba omugole gwena watonninnya kiraba ennoni mamenoka oba nabalese anti engeri gyentera obbaleka ndoza mugere tabanga yatulese ndi wano mu kitoogo ng'obudde ku express sibalese ndi kukyama obulenga nvudde ku express muli ku Africa katubasange maaso kati ndi wano mpese ku dduuka kuteekamu bano tubasanga awo kale babe bukaba abakulembere kale nnyabo basuze tebeebase bannaayi esunze omukolo bannaayi gwe tomanyi naye nange kenyini nasuze seebase olaba munkubidde emmeka emu kitundu nga muŋŋamba musimbula katwasimbudde nadda tubadde eno obwa Kate Farao tinasuze ntudde kale nga nesunze omukolo nga nfa kimu kulaba abagole ng'okyagala I know luno lubadde lugendo guno omukolo gwe gukyasinze mu Uganda yo amazima teriyo omukolo gwe ku sayidi yo si ku sayidi yange mbadde ngoberera amawulire byonna amawulire naye munnange bino abantu byo tebabiwabudde byogerako kintu mukolo abantu baagala nnyo ebibi kati bino tebasobola byogerako unless nga bifunyemu obuzibu bwe tusaba Katonda nti tebujja bbaawo kati wabaawo obuzibu oba ng'olina w'olemereddwa awo abantu baba bagenda kukiwa obudde naye bwe kiba successful nga kirungi tebakiwa budde omanyi lwaki buli we tutuuka owulira comments ezimu naddala mu bantu abali bita omuntu bw'alaba Shifa agamba oyo atabula nnyo abantu omanyi lwaki yoyo omuntu ali bita nga ekibi because people post bad news people don't post good news exactly kati ebirungi bingi bye tukoze okusinga ebiremeddwa ne biwaba but tebajja biwa budde because it's good news amawulire amabi exactly bagala nnyo ebibi kale nti kiwaawaaza baganye ebiwaawaaza kati kino teri ajja kugamba nti bannange tupostinge abagole bano kyova olaba ebisinga bw'oba okola ekintu ng'okolera abantu then tojja kukola okitegedde kigenda kumalamu amaanyi naye bw'oba okola ng'okola ku lwa Katonda ku lwa lilla gwekola bukozi it doesn't matter ani akikubye ani akivumye ani akiwadde obudde gwe kasita owulira nga niyayo okikola for the good cause ebisigadde ignore the rest is background noise kati bw'otunuulira era omuntu ng'agamba banoonya content ateekamu afune content bw'oliteeka mu content olikomawa nga ate tomufunamu okitegedde so kati you ignore n'okikola ku lwa Katonda ku lwa lilla n'ogamba Mukama this is what I want to do
n'okisabira gwe n'ogenda mu maaso. Ate era n'omukisa gwaba baba abaana baggaadi oba famire oba gomanyi omwana omuto ng'akusabidde essaala ye goza akinze we tusaba njagalamu nnyo abaana abato. They are angels. So kati mukwano ensi eno ogiraba oba ogitegeera nayo kinyuma nnyo. Bannange abalungi abatulaba bwe tutyo enteekateeka muzimanyi Team God, Team Millicent, they must shine. So tuli mu kugenda. Today is our last meeting. Nga bwe twabagamba 17th November is gonna be our last meeting. Era nga ye ya leero mikwano tuli mu kugenda baka as usual ewali abagole baffe abalungi. Gye tugenda okubanga ate munayi twagambye there are some people abatagenda kubeera part of the Kabale team. Netugamba let us give them something ab'okukyalo tubaweeyo akantu yes akawamu tunyumirwe nabo then so here we are tuli ready tuli wano e Bulenga ku Shero ewali Hosh Fashions tupiikinze ttiimu yonna mulimu abakoze orders zaabwe ez'engoye abagambye nti shifa ffe tetunnafuna byakwambala baleete tuselectingemu ye bangi nnyo so tuzze kubanga abantu beetegereza engoye twetegereza abamu last time waliwo abataafunamu last time waliwo be bitaatuuka so tukomyewo tugenda ne ttiimu yonna tulabe nga tukikwasaganya final touches nga bwe mubimanyi okwegeyamu okusembayo like okubanga twolekera Kabale enteekateeka zonna gye tuyise ate era bridal shower gye tuyise kasiki gye tuyise kwanjula shower kugamba buli kimu naye nga bannange nnyomye mundaba engoye zino zampeebwa mwandaba nga bampimako engoye wajjati eyatuwa engoye hajjati yandizayininze Sharifa laba hajjati bwanyambaza zezina engoye matiriyo ze bankolera nampano ate era ngambye mami wuuno totyazze yes kyekiriwe toyambala Sharifa tumutwale ku mukolo tugende Kabale tugenda lwakuno omukolo gwa lwakutaano omukolo olugwa tuba tukomawo kiwedde gwali ku security okitegeera naku ttaano nga toli ku mulimo bamugobye dda ogenzeeko ku trip naye nga tugenda ku gundi next week for Thursday tugenda kiwedde security yeggwe kiwedde kasita oŋŋamba tutwale ggwe gw'omala shankwesiga kale ssebo kiwedde katugende banaye bakka Sharifa banaye tomuleeteddeyo omugole ak'omu mutwe akatonotono for today kozi alina tiara kale eya gundi bride to be wali tugenda nno nabamaama eno batulindidde wali maaso ku Africa Shani yasigala nkozi yali tiimu Kabale leero tebalinawo bano nangoye ngamba like orders bayinza okuba already balina orders oba jje tugende tumutwala jje kale tugende mwangu wakati bana ekiteeza mugenda kuggalawo nedda banonye oli Shani mbuno leero kabaggalewoko bagaye leero basaba baggalewoko ku business kati kabanguwe so okoze otya Mavini like they are 3 bali 3 kati kitegeeza 3 of them bandyenyize mabega ne wano waliwo maama Enoka ne Enoka nono wa camera mweyo ne muba 4 3 oba kale wano 4 people
wanafo bajjawo wano abaana bajjawo kati bano bali kujja basatu Sharifa ne Pamela ne Shan nekitegeeza babiri twenyigeyo tubeereyo basatu so kyekyo kabajje okitegeera wamukola ki amanya badde agenda mpaka ku weteri tutuuse n'eri ku mwenda baneemu baggulire bulungi how are you my baby butaayo weda muyimba Afirika ne kati nkyogedde olina ebikopo eno gundi esetukete kyova olaba baaga anti male ndaba ye eno kakatudde takufuddeeko bulungi how are you bane muli mutya ate yaki leero si gomesi abantu bagenda kufiitingamuko ez'omukolo kyayi tweyansa naye olowooza banaasa omunywa nga batambula bati pozi bajja mweyiira tujjudde tetulina bukyusizo bakuwe obusika twategedde tisaawa yakubanga emmere tugirese ku kyoto nga tugamba tudaabala kati ani asigadde agikuuma gandyelandira edda ajja kusitulirako ekyeggula era ekyo kati kubanga abantu bali eri beetala bafumba kati baba n'abafumbi mubatwalidde ate ekyokunywera ku kyayi kasooli bwe batuukiramu bane mubaddeyo mutya emikolo gituuse nga twesuuga buli yevudde omusirise Sharifa ndowooza olaba Enoka obunene kwe twapimira gundi ziri era nabagamba asinga obukulu ali 13 ate munene nabagamba anenkana obunene oba okubula okunsinga tulina live band leero naye gwe mukola omugumanyi eyo jiga mukolo buli omu agenda yimbamu band live band wabula zesudde stage kubanga badde bagitugenda kwewanika ku stage oze n'empale it's okay it's all right kuba badde bagitugenda kutimba kati nenga wegenderera mu biteeteeyi nja kudabira abantu nze nyina omuwagizi eyandizayini nze ojja kulaba bwennyumye waliwo omukyala eyatuwa engoye ez'okutwala mu mikolo omujjukira kati bwe twatuuseeyo nange nampa engoye nga 5 kati luno lwe lumu ku zo ze bampimako lwentuuka neewaala kati olaba bw'okyusa liddako ojja kugamba oluddako eddako nga nkyusiza sigenda kyusa maze nze nanyumye nnyo siza nakyusa sigenda kyusa byonna ninadde ntegese nabisazzaamu badde lidabye neesuuka okwogera naye awo kasirikire eddala sigenda kyusa okitegeera omunyarwanda oli supa Enoka ye ne bwatategeka ngoyi aliko yawedde dda ali soteri daba mwasaaliza ali kusaaliza mukulikeeyo twabaleka mu masanyu gammwe nammwe sirika erako kibayitira erabidde kuteeka bwabadde ddayo essuuga okwewaada obadakatagitadde muwado endagala obadde ogenda kutambula n'ekyapa mu ngalo kiraga abantu bagambe kibadaali nti oli landiledi kuno si kwewaana naye mu butuufu
waliwo ensiriikirira bwenti walobeddeko onoosiriikirira kati mpulira nze mugole oba mpulira oba nte nze wali nze mugole kwega osirikira nogamba oyina engeri gye wadookira ekiro nga buli mukusiba ebirabo wekabadde ebiraba ku YouTube bannange enoka ebirabo mukama atuyambe era mukama yatuyambe tubitwala oze tunabitwala ali bannange ebirabo bannange yakikolaga bulijjo bwakikola ayayaya nabo nga nno tiimu kyeya tebatudde ndabawulidde abalagika tiimu kyeya tebatudde gwe buli comment gye ndaba eriko tiimu kyeya must shine here we are tuli mu kkubo tuli mu kugenda mu meeting yaffe nga bwe twayogera eya 17 eggalawo meetings z'emikolo era ng'omukolo gwaffe gwa wiiki ejja on Friday era nga tutandika okutambula engendo zaffe ku Monday tomorrow abamu tutambula nkya abamu tutambula lwakubiri abamu lwakusatu abamu lwakuna naye nga ntiddemu nganze wa team Dawn buli gwempulira abawagizi bonna bagamba team chair must shine kyokka tuli mu kugenda ndikodi ene ya leero tunoonya omunene mbanene omusajja mbasajja mukama atuyambe muno mulimba team chair mu motoka mwali oba mwebali waliwo n'abalala bajomu abalandoza tebalondanga shani oli tiimu ki ekiki akutomeza shani akutomeza tiimu Doni mukwano eya bannange ogenda kwejjusa nga tutuusi Sharifa goli tiimu ki owulidde Eddi ekitegeeza muwangudde nnyo kati mulekeremu ku bannamu last week be bawangula Mabini buuza Mabini ali tiimu ki wulira agenda sala ekigambo Pamela kisale akiwaase mukama Katonda wallahi kamumwetegereze nga akisala tojja kukolagana n'abasazi ba mugambo bannanga akiwaase okitegera amu ekyo kisoboka oddamu akikyo sense ekyo gyekiri balina Lutaaya bulijjo agamba ki eno kaabawagizi yajja n'abayitamu ate Lutaaya Lutaaya oli tiimu ki ne Lutaaya wankwe bonna bannange kubanga totawaana mukwano nekyo neyo teriiwo wankwe Lutaaya nakukutako naye nannumirirwa madamu katukoze tutya madamu oweddemu leta ku buchenji madamu nadduka ne mukatawuni onya mwana gwe nga gwendiko tetuli ku tiimu emu Lutaaya nze sikyakwesiga wammalamu amaanyi nga mmanyi ye super die hard naye kasita namaliriza ne Mavini takyuka Kingi Haserefu ali gundi ani Kingi Haserefu gyeyagala okudda Lutaaya yeetega Kingi Haserefu talina tiimu yaali tiimu mukolo tiimu Shifa tiimu mukolo ku lw'obulungi bw'omukolo yaaliwo ku lwa mukolo
ne Lutaaya bane Lutaaya nakukutako naye nga tuli ku bunkenke ne mugamba tadduka ono ne change ku kkubo duka biki ne tukukusa ne mugamba kati yitamu oli omukyala mumpeere ebbiri bwe naawaayo bajja kaayana nakukuta naziisaayo ngalaga nwanirira ne kumbe nga nyina mbega Lutaaya nedda nina okulya ekirabo leero totawaana Lutaaya beerayo gy'oli twakuleka si kyo Enoka soko okowoolera ttiimu Enoka egenga amafuta gatamanyi okubeekero kwako okowoole ttiimu Dooni bamma bayite bagambe babulira omukolo bwe gutuuse nanteekateeka ki mwekamweka abatiimu Dooni be bagenda abatiimu Dooni n'abatiimu Cheya tuli mukuba tugenda naye tusuubira okuvayo nekiraba abatiimu Dooni tusigaze likodi mu byafaayo naye kino twawangula ne batwawulako ne batwawula tuli balenzi okitegeera neweza tunakitwala Enoka tujja kitwala naye nataddeyo kali ka video buli comment ejja egamba team chair Mwangisitawanika Mwangisitawanika winners never what Quit, which is which is okay kati bannange naye ng'enteekateeka z'omukolo zikyagenda maaso mikwano abalungi enkozi tulina okuwaayo gundi enteekateeka zigendera ddala maaso emikolo gituuse ennaku tuzibalira ku ngalo okitegeera so emikolo gya wiiki ejja kweggamba so emikolo gituuse wiiki ejja on Friday Millicent bamutwala omwana agenda alright kale bambi omwana bamutwala wiiki ejja bane Lutaayagala emikwano naye gwe teri muntu ayagala fani wange kati obadde omumpeerako smile kubanga ampise nemukamooli nambuuza nemugamba yo yennyini nga takikiriza kyobulaba baze nayewomereza naye nga musekerera akikirize bani ife ekiki beba nebibaweddeko Enoka alengedde mutukange muyitako kapaalo olwo nga Lutaayagala abaleke kuba Enoka akimanyi bw'anaabaawo ttiimu Dooni ejja wangula naye nga ndo amasayi ogedde mbu Africa obwedda nkiyimba Lutaaya abadde mu nkweze nga tuli ku birabo by'omugole bane nkubide kweyateero kati nange muli ne ŋŋamba mama Enoka kasija nkwate ya time kasita tuli mutuukako kumbe nga nange tunudde wansi ŋŋamba tuli mutuukako sigenda mukwata komwe mukwata ate wali Afrika endala twayiseewo dda ne wana ayiseewo Lutaaya ne waba Millicent ayiseewo ne bannange Lutaaya ne wali naye ayiseewo omuntu anaakuleko oba omulaba ekirabo tumale tukigabe mangu okitegeera iye watiimu Cheya nno kyani watiimu Cheya okitegeera iye tuli wano tiimu yonna situse Hosh Fashions bagende balaba abagole bane buli kemujjukira munootinge muwandika bagenda okukola ku bagole bulijjo bwe mbagamba nti fe omukolo otukwasa full package kuva ku bagema ababuuza ushers everything tubirina kati mugenda kubanga mukiraba kyetukola kitwogerako
tulinamu abatunga obulungi abatunga ebicanana abatunga dresses gwe bojja ne design eyiyo n'ogamba want this design we can do it oba oyagala tukuyiiza according to your color skin color size and figure tukuyiiza so tuli mu kugenda Wakiso ne banne tukubeyo ku ssimu tulabe ekiriyo bamanye nti we are almost there nenga mikwano contributions tukyazaaniriza omukolo gutuuse 0782 10 15 0702 56 n'owoba oyagala oli team don team chair you can send on those numbers kanziremu wano nziwandiikewo wano mu video nzibawe obudde bwe teri kulanga kulala emmere bali byonna nabakwasizza eri nga ndaba tetujja mmalako kye nagambye negamba biri byonna kabagula eri ekyo tukyejjeko Junior ali ku kamera okusinga gwe ne Marvin muli live band ebyuma byogera bulungi microphone yogera bulungi ngabirawo emirimu kati bwe nkusanga wali nga zivuddeko nga lutaaya lwaki ontabula bwe nsaakinga enamba ya God nyina amasimu mugundi anti kati bano abaleetanga contribution nga muwandiikako God contributed ki amanya g'abano be bacontributing n'ennamba zaabwe kati nyina bwe nteekamu erinnya God bannange bangi kakiringa maamenoka naye bwe nteeka mu bangi eyakuwa this one contributed mutwalo maamenoka this one contributed ebiri maamenoka kati nya line bwe nteekamu simwejjudde kati nali sure amanyi tujja tutunula naye tokubana ng'ombe. Hello? Yes, Mkwan. How are you, mugole? I'm good. How are you? Kyekiriweeyo Wanji? Kyekiriwo nkuwulira wenna n'eddoboozi likyusa soundinga bugole n'akawoowo konna ka bugole. Era mugole tuli mufumba kitokota. Demanya emmere yayidde eddobo eddambaza nzije nga biyidde naddala lutaaya yaŋŋambye. Pakingeko ewantu. Tulinde bimale kujja. Era ndowooza binaatera kantuuke mu bakyala. Nange nze ndikuwetaawo. Oli kuwetawa n'emmere yayidde ekipajja. Mbu yayagala kujja ng'alya buli. Enaatera okujja. Bwe naatera. Abantu batuuse. Abakyala abaliwo. Kale katwalewo tundubaala tubadde tetunaala naye katujja. Tenti weeri n'obutebe twabuleese edda. Enkuba yatuyiseemu kuva ekiro. Baze okuva ejjo lw'eggulo. Kubanga bimu tubikeddemu ku makya mu nnimiro za muwogo. Teri muwogo yasuze wano yenna tumufunye ku makya. Nabadde ku live ekiro ng'enkuba etonnya. Bwe kiri. Okusimu ng'enkuba nnyingi. Banaye gyebala emirimu. Bannange emirimu tugikola. Amiina. Gikubuuba Katonda akusasula ekirungi. Amiina. Akazigo wakalabye. Akaki? Akazigo. Akazigo nkyesiiga nkyanaaba. Teyanziza. Kale mukwano katutuuke awo. Kale. Maama twagenze tutandika akazigo akatereeza sikiini ku last minute. Singa nanti nze basimanyi bituufu bikola. Kati nyina gwe nafunye nga ndaba ali genuine. Nange nampa obubalabe bwange bwo bwaweddemu yaŋŋambye shifa omugole ennaku 3 obubalabe bugenda bato obulabo obwo kati nga nnoonya omuntu ali genuine bw'ogamba nti otomere buli muntu abadde ayagala okugyamu omuntu embalabe oyinza omaliriza omwerusizza abamu abalina ebizigo ebijjamu embalabe bikyusa abantu kala kati nga nnoonya omuntu ali genuine nga tebikyusa kala ne baŋŋamba ono katulabe
era bwe bimukolera naffe tuba n'abagole bangi bampi kaskins abagenda kukola bwe biba genuine ne batuwa ne sabbuuni naye maama yabitandise dikosa ggulo kosa ggulo I think Sharifa lwe twaguze ebintu by'ababuuza lwe yatandise ekiro ekyo nga zzeeyo bannange ndikujjukira twasooka okujja eno ate omulaba ali mu bbulaaka we bulungi Dokasi yaŋŋambye ajja yankubidde ne mugamba twakulesse ko ye mukwano kaninye wa boda wange andeeta empaketi ye omutunzi waffe wa Bond she's coming ajja aze mu meeting omukola ajja kulaba yange alabe ke yafunye omukozi she's going to see tibayiza we baba no bampadde audio I meant omugati ate watonze mu bidze but mugati bannange obwongo tebukyakola gye baleko mukwano nadidde audio egenda kuwakola bids z'abasajja ez'ekinyarwanda nenjiwa ow'emigaati nkutegedde mukwano kisoke naye kati ate nawe nade ina kuweza audio ndala kacheeka neyo nagiwadde oli nange gye baleko mukwano naye katubeerera mu meeting nkubuulire naye nga nze ngenda kusimbula lwakusatu so ate mbadde njagala mpitiraawo ndabewo newe tugijje ndabewo awo ku gundi yaffe mbeere nga nange like nzijangawo gino emigaati gye ngenda okugaba mu surprise tuba tugijjangaawo mukwano so badde njala lwensimbula lwennyini ndabe nga mpitiraawo inshaallah banaye sorry era banene audio njiwulidde kati oba nabikuwadde ddi nse bannaye omukolo guntabudde obwongo my dear kati n'oli ate namuwadde yiyo kati ow'emiga kati bids mu migati omukazi agambye anti ezo audio mukwano yenza ow'emigaati sinza owa bids kyanyabo oba badde otegeeza mugaati I meant omugati ate badonze mu bids but mine tegeeza mugaati omugati omukola gw'emigaati kyobadde otegeeza kale omukyala yasigadde tabitegedde tabuuza oba otegeeza bids oba migaati kati ondooza ye yalooza njagala kugamba emigaati nti njitwala mande kati ate kanzirye n'owa bids munnange nze obwabbize bwayongera obuvunanyizibwa ne bwongera ne kati nakedde dda okitegeera bawala bannange ab'emyaka gyange bali kwegenderako ku biiki kunyumirwa nze obulamu obwange bw'abantu kati obwange mbufuna luvannyuma leita omuntu ayinza nolowooza nnimba oba neekoza but mba siina kyakikolera kiva omuntu either nnindamu oba ekirala tuba tetulina kyakukola I've never seen someone so busy in this world like you. Omuntu aba alowooza nnimba kanoonya owa bids mukwano naye gwe kisesezza kubanga oda ya bids kati ate n'owa bids wuuno yambuuziza bulungi ow'abasajja yambuuziza bids ozitwala ddi kati ate audio yo yomuddamu nti nzitwala mande naziwadde wa migaati kyokka emigaati njagala lwakusatu bids nzaagala mande maama nze kankubire mukubiri mande Sharifa tumusalako that is tomorrow bani omuwala wange bambi yayidde gundi ekifo walabako video omuwala oyo we natuuka n'ampapaani ekifo kiikyo kyayidde kyokka saasigaza na namba ye simanyi naffe twagenza oyitawo nga wakutta omuliro nampa nange ne muyita muwe kubbiraawo bannange kubire kuwa bids bamanya bano bagonde
soda. Coco Zero. How are you, my dear? I'm fine. How are you? Fine. I was meant to reply you. Message negende wo mulala. Badde gamba. Opulira mukwano. Encha ngenda bitwala encha dia. Byonna binaba biwedde ne byabana aba maid abasajja abato n'abakulu. Woli wawogana wanje onanziriramu ku WhatsApp dia woli wawogana kale tandika meeting zeno line kubo ne balirima bwe twajja nga twakajja ntugamba twajja ntukola surprise ngekubo B then bwe twasalawo ntugamba mukama abantu bantu bakolera omukolo kuba kye baagala twagenda okudda weekend ya meeting line kubo balirimye Oshtegera nga binnya nga time joko soyita wano otuuke twagenda okudda nga baliisizaamu wabula netusooka netuyitako ne tuyitanga eyo mu ppanya nga ate enkuba lwetonnye baaba kiba mmadda ne baliisaamu kati tubadde tuliyitamu nga kakeeka agenda tusanga tulina kiraya kyeyatugambye agendako ku mukolo ogutali gwabwe ne babawo ebintu byababiryange nga nabali balaba enamba gye basaba yeeyo yennyini nze byantuukako nga nkyayimba mu mikolo nayimba ku mukolo omulala ogutali gwo nentuuka bulungi nga papa neteekayo ewa DJ nenyimba mba ndi awo ng'omugole ankubira shifa nfuluma wendi nenyimba bazitaddeyo ko ye neddamu ate mulina owetogo ogweyo mama naye ngabawo business card naye kyanyamba ogwo nago gwavaamu omulimu yalinga offer ne muvaamu omulimu kubanga nayimba nga mba n'omuntu mami wange ye muntu ki mami nga yansiba Gomesi ye manager yateekayo ennyimba ewakwesi n'agamba DJ tandika ne luno lukubeko kitundu kati omala ogattewo luno n'amala n'andeetera microphone ate yennyini yalina okugaba business card ate yennyini yalina okuneevugira nayi nemala neŋŋenda ku mutuufu baabantu baba balowooza nti bamuleese abantu bo bwe balowooza kati bano bebeebuuza naye ate nabo mukama baba bakolera ebisinga baba enkoko y'omuko bano bagirya kati bali we batuukira baba waaki naye nabo balimba abako bagenda okulya Sharifa mpozi nga balya mmere ey'ewabweru okubayingiza munda Sharifa abo babalimba bagenda mpozi nga firimu wamma bagenda okulya emmere nga beemanyiza mu nju we muyingira mu nju Sharifa ayagala kuggusa mboozi mwenna mwaliwo mweyo embooze kati oyo abanyumiza ye muzibu okitegeera ate bajjira ku masimu Junior jikiriza ye mboozi omugowe wamolabaye fete twamanya like twabagamba wamma like mu bantu abaze ku mikolo mubaamu emikwano banamugamba nti bawanga mumanyi wafaanana mbubbe wabwe batebamanyi oyinza n'okuwasa oyinza n'okuwasa bbewa twebuuza edda mukomaawo temuddamu
Yajinonyerezeko yajja n'abuuza agenda kuddamu akimengo yagenda zikozesa this month nga kugwako okubiranga wali mubuuza ebibuuzo kituufu naffe twamubuuza ne bitugwako newatabaawo n'amanyi nti omukoyo ono nange namubuuza tojjukire nalabe ewaffe Buganda kale newabeeyo ate simubamu amu omukwano amanyiye olaba oluwombo lw'omuko bayita mitendera ne babagema ate nebyo byewaffe byo byebizibu n'okuba kubanga oba olina sooka ate olaba n'emikolo gyennakufekirembo n'ogenda n'okyala n'ogenda n'oyanjula kale beera nga tebamumanyi anti era neje emyaka nedda ate ebyedda yali family kwesiima omanya ebitiibwa biba ku muko ebitiibwa biba ku muko emboozi efuka engeri wayina yani ng'agoba enjobe sharifa tekisoboka oyo omuntu yayagala abeere anyumyeyo akaboozi ke afune abeere firimu star Sharifa yali customer yali ayagala baana babiri sibeesiga olaba shani emboozi tagimanyi Shani yalina Shani waliwo wamma nadda ne mutabimunyumiza bate mulina lugambo baana mmwe kasitoma yali ayagala mumusalire ku ngoye ojogamba musalire ng'abenyumyikirizaako n'abalimba n'obbaliira naye ekyo kiri empoosi omuko newabulwawo yadde n'omwana n'omwamumanyi ntono ye mwami waako ntono ye mwami n'atuuka nesiza bannaye nedda tolaba namu anti yali alimba bannange newatabawo yadde amanyi omuko yadde n'omugole abeera mu kisenge naye alingiza mazima omugole abeera wali ng'alingiza enkoko y'omugole wedda bambuuza kimu sajja takuyiwe temusobola tulimba kale kaba kakube naye omugole abeera bw'ati ng'alingiza kagamba obazze oba ayambadde atya n'omukatuuka okulyabamulaba kale ne bwe banga tebamulabye abeera mu kisenge byamuko mazima anti kagambe nti kale balidde waliwo n'emikono egimu ng'omukazi abaawo nga bagabula bbaawo eyo yali omugole ayagala mushana na mukeese nange nagiraba tugenda kukola mani akashana nakali kasigaza kanayambala nga lumu eyo firimu twagiraba sebannange ekigaali kibuuseemu era nange kyonna Sharifa watandika ddi naye kikutaasiza ye Pamela ogamba mbu naye yali bano bonna antiwa batyo Shani yogera by'omanyi Shani gwe lwakuba wali ne Tatiana tambula Alice ne Tatiana Shani wali oli mu kuzunga na Tatiana chokira ne mutangambako eyo n'emboozi ennene bw'eti nanga tetulina lugambo olaba munyumiza bitalina makulu ate owaogwo omulamu omulamba okitegeera ng'olumu emboozi zibula ne bayiyanji anti eyo bagiya nga ne evidence ekyaliwo mu dduuka etu evidence ekyaliwo kale kati ngenda mukubira kuba ayagala ki ayagala obuntu bwetumwongerera ku suuti malenziremu mu confirming kozi wagamba mwakyamako ku mukolo omukyamu yali musajja aya yali ayagala kwana nadda yali ayagala
bagenda ku mukolo. Bano abasajja bakwananga ng'ekyagenda nawaso. Bw'aba asiibula okuvubuka. Namwe nedda. Ate tebatemamu. Bano tebakulopinga nga wekyogedde. Tebakulungiya nga bw'ogamba oyo si yeggwe n'oli yeggwe. Era bamishani temukwata mu kamera. Junior Shani omulabira bw'oti bw'omukwata mu kamera. Olaba singa badde mukazi twandikkiriza naye omusajja nga yanyumya ebyo. Musajja nakulinga oba omulaba. Yali serious wallahi. Badde wallahi nakakivaamu ekikaala. Olaba. Ate nze kisigaddemu. Kyekinjogezza nk'ofaaminga oba kyali kituuseeko ewansi ewalala. Lwe yali asoose. Simu zibeera wala. Bwemba omukoba nange msidda nesanga mwagabye ebyange Omusajja bannange. Omusajja naalimba. oba yali ye yabikola Gwe babikola. n'okubanga yali ye Ati yagamba ye yali kubako. ibira abantu bangi tubaneesobiza naye oba onyumya obanga yali N'ogikwega. kumbe yali gwe mwe Naye Shani oli muya. n'olaba nga onaagamba nti yali gwe nga bayinza okujajinga ennyo Ekyo kya bulijjo buli omu akikola nange kubanga nali. kumbe Nga saagala mbagambe nti nze akirimu. kumbe yali gwe Yabikulira. naye Sharifa tompaayiriza anti oyo omusajja muti yali agezaako okukola ayinza obba yali yeye n'ayagala anyumye mumuwe ku magezi kati nammwe ne mubyonoona bwonoyo ne mumujajinga Nze asooso kibuukamu nno. Nze asooso babuuza munneebaze. Tujjudde gome emmotoka bwetisse. Tizifuulu. mutuzanyidde nnyo ku mitwe Tubadde ematuba tuyitambwa. Naye gw'omanya we bajjulira emmere y'abako baba bagikuumye dda. Ng'eriko security. Emmere y'abako. Era abako. Twamubuuza ne tugendera kulaba. Teri muntu n'omu famire akumanyi. Amanyi muko mutuufu. oba yali ayagala bakube surprise oyo omusajja yali ayagala mumutoolere ku ngoye Ayagala chain gwelina tugenda mukubira tubuze. Koza mukolo. yali ayagala kyayini zokka Mutunyumizeeyo akagero akalala. olugero olulala Experience gye basanze mu kwambaza abagole. Okwambaza abantu. Tutuula ne buziba ne bukeera ne buziba ne bukeera. asooka kufiirwa mbu nafiiriddwa obeerabidde buli akomawo mbu munsonyiwe nali nafiirwa Abo abapangisa engoye. mbu munsonyiwe nali nafiirwa Olaba ayagala lwambalemu emikolo ng'esatu. esatu seena agenda okukomawo mbu twali twafiirwa n'omulala twali twafiirwa kogambe nange simanyi Naye nga bana olulala era nadda n'anona. ne gwe mwali mubanja n'amala n'ataswala Naliwa Anna. I'm Sherry. Oh, who are you?
eno kagwakola tandika nkuyigiriza ebintu bino soda nje tugende tutuule wansi asookayo tulaba asooka asooka okutuula bwe mbasooka okutuula nange basanga Enoka tutandise okulabako nkwano ddoni yange tuli mutya leero twegatte leero waliisa ebirabo binene timudoni tulina kukola nnyo timujeya naawe olugambo essaawa zino tugenda mu miitingi yaffe tutuuse eno emiitingi esembayo ate leero ke kasiki kaffe annange eno emiitingi yaffe esembayo tugenda kunyumirwa kyemisana tugenda kiriira wano tugenda kunyumirirwa wano bannanga abantu beesonze omanye essanyu eriri wano gwelindako katono gwe ebyo byonna obiraba leero tugenda kuba muziki paka kuwulira bubi leero mami shifasi yabikuttemu leero nze abikozeemu by the means of Mwesije Enoch tuli mukuwa tugenze kwaniriza abantu obwange kubanga nabagenda nante essanyu lingi saawa eno tugenda ngambye leero kukuba nduulu nakuwagira saagala nviiri zingwako njaganga nyina emirembe gyange ekyamazima banaye eno katuti kuletaati banaye tweyanziza menya bannange timudoni waffe timudoni kati okimanyi nti nno leero tugenda tandika na sente entono kati ennene tugenda ziteekayo mu budakiika obusembayo ate eyo pulaani eba ekola timuceya oye timudoni oye atimuceya oye timudoni buli omu goyitako akaba timudoni bannange leero kiki annange maathe obufa agambye timudoni wamuli timuki wamateeka ama bato bannanga batimudoni mujje timudoni mujje tuyimirire wano which is okay kaliwa kano yakoze nga bw'oyagala okola oti kati bw'oba sire kuyinga nze oyongera nga toli sireya nga bambi yebale bw'oba toli sireya yatungisiza butungisi
Oduse. Mbadde nze kuyita bato bannange. Which is okay. Zakiguwa. Which is okay. Which is okay. Ye anonyeshe bayita obwambalo kye bayita obuwero bwe mulimu gwe bamuwadde. Which is okay. Which is okay. Already planned. Already January. for sure. Ngenda wumula n'ennyuma gye nnanyuma. Batukuterawo nga gwe omuntu idisi ey'omu January bannange. Idisi birthday yange ya January. Nangamba Basade nga trip. Basasudde ennyonyi. Ate yampadde engoye zaidi naye mulala yeyampadde era wendi wano byonna bye nnyambadde okuva ku ngatto byonna babimpa zino engatto bazimpa birthday ewedde nazirako handbag kati awo ezasanze olugoye sabula gwe. Which is okay. Naye nga muli muti eno mweyagala timu doni timu cheya Echichi? Ngolabi. Kale, bale tusanyisa obbasanga. Ebyaddala. Amina. Salisanga anti. Tusanyisa obbasanga. Ebirabo byo biri wano bikulinze. Babawadde ebyabo byakulya. Ziramu obuzindalo. Muruda atuuse. Timu cheya. Thanks okulaba. Yesu yebazibwe. Amina, ndabye bwennyumye. Onyumye leero simanyi nakuma. Nakunyumiza sinatuuka nakanga bavo. Naye leero manye kati ekirabo ky'olwaleero genda kuba bikundi. Ngumi ku ngumi kati teri kitwalo gwosinga. Zino tugenda zifunya leero. Esente bwe zigaana ngumi. Leero buli munzi bana ile tumujja kugenda. Wanji? Nenga mukulike ekkubo bannange. Mukulike wiki yonna. Emikolo gituuba gibawuuba. Gwe mugole kubanga tuweebaka. Nze funa kutulo. Nze nalabye kaguni ng'omaze okukatiikayo wali. Zinagenza okulaba nga aba tiimu Doni nga muwera ningamba bano abantu situli nga bampeeredde eri. Onoomalako leero. Kyova olaba nakugambye engumi zijja kunyooka leero.
timu ki kati simanyi oba timu doni yalazeewo bino bya kofi leero ate byonna bigaane sente zigaanye nga n'amaanyi tugalina tekisoboka ekyo sente bwe zigaana amaanyi tugalina kitegeera naye bannanga abatulaba mwenna tusanyusa obalabako mwebale kubeera ku mikutu mwebale kutugoberera bannange olunaku lwaleero tiimu gundi tuli meeting esembayo nga 21 kutandikana nga 21 20 nga leero akasiki katandika leero mbadde ngenda kunyumya kasiki embaga tandise leero tuli mikolo tandise leero abantu bakedde wano okufumba sawa 10 babadde wano emmere yayidde dda oba oyagala nakujja nga tukuweerawo twagala okute olemu agayita abantu eri owagire bulungi leero luno simanyi nakumanyi eno timu dona eneesoboka leero nebyo bambi ebyo ebintu mugerenga mubikirika biri naddala kale wekomye tuyiye musonda si wali nga waliwo kiki eninza okugamba ebbaati waggulu oba wali kayumba kyetuliko right now nti leero ye last meeting yaffe kyetuyisa akasiki ate bridal shower omugole tanayambala mbadde mugamba she's so smart abadde akola practice engeri gy'anaafuluma so okuwa network tuli mu kyalo mukwano tugikwasaganya empola naye nga mwebale kutwagala mwebale kutubeererawo aba online wano tetwandikikoze we mutali yemu ensonga n'abantu baffe abatudde wano abatuuze b'oku kyalo bonna beebale nnyo abantu bali wano beetala ekimerwe babadde bali mu kujjiisa kati tuyingira ate mu mundu y'omukolo abafumbi dakiika 2 gatumala tubeere nga tutudde wano mu mundu y'omukolo kole 20 minutes batugambye 20 minutes tumale ate tukole ki nga tukola ki tumale twesala akamere ensanyusa obalaba mwenna abazze wana abali ku mukutu online enna mwebale kujja mwebale tukwatirako okuva mu ntandikwa ate mwebale kubeera naffe mpaka enkomeredde ate era mugere naffe mpaka ngaemikolo giwedde mpaka nga tuvuddeko emikolo gya 22 ejja kuba lwakutaano enkya mande ejja kuba lwakutaano lwakuna nga 21 sabe katonda atukulembere tebulungi atukomyewo bulungi nga bwatukulembedde mu kintu kino era ayongerere eddala yagamba tetukowa musaba tetusaba obukuume kuva gyali kati abatulaba mbadde ngamba dakiika 2 nga tuli mu mudi y'omukolo awo tulinda ekimere nga twesala ekimere mu dakiika 2 emmere egenda ba ready so mu dakiika 2 tufe tujjulire abaliwo abanajja ajja bwe tusavenga naye ng'abaliwo bo balya emmere sikyo nga anyirira ati kano ka surprise akatete ke twatandika nako kano kenyine tebakalaba kuki yes kali kaki ka thank you gift ke twatandika nako ke kano leero keneesaze tugenda kwambala abeere muyindi kati ndowooza nange simanyi bwe ngenda beera
kituufu kituufu sirimba waliwo muganda wange mutono omutuuka mujja mulaba yajja wa sisita nandabako nagamba nkusinga obunene naye nga yasingayo wako obutono ffe tukuyita manyama mb'oli manyama olobeera mutono oba kugamba oli manyama omutono ate ye manyama wetujo wetukuyita ewaka naye kati bambi shifa leero guno omubiri shifa yagumpadde ne katonda katonda ayitidde mu shifa nenfunako ndowooza stress nekendeerako nange nenfuna kabiri si nti ndyawo ndya nnyo ndyawe nga bye mbadde ndya bulijjo kati ndi mu vidiyo ono takyali audio maani eno vidiyo maani lirenzi lwange nali nazikoowa ngali mu audio ndambi kyeyansisa buli omu bamwena mu nsi yonna nsanyusa obbalaba abakatuuka mwebale kujja nsanyusa obbalaba olunaku olwaleero olunaku lukulu nnyo ddala ate kisookera tusooka kwebaza katonda atuyisizza mu bintu byonna bye twatandika nabyo okuva nga nnaku z'omwezi 4 ogw'omunaana leero nnaku z'omwezi 17 gwa 11 olugendo olwo tulubadde lwangu wabula katonda atusobosezza okulaba nti tutuuse ate ntuluyitamu bulungi kale olugendo lubadde luwanvu naye nga byonna njagala kwebaza abantu mwenna ababadde live naffe okuva ku olwo nga 4 kutuusa olwaleero nammwe ababadde naffe ate abakyali naffe mpaka nga tukomekereza olugendo lwaffe mwebale nnyo mwebalire ddala twali mukisa guno okwebazaaho Shifa ne ttiimu abatandika kino ekintu ng'ebyokusaaga ate ntusanga kya ttendo nnyo naye nga byonna nga kyomanyi nti katonda ekintu kyaba ataddemu omukono tekizikira era twebaza katonda olw'ekyo kale ekiseera kino ndi musanyufu nnyo ebintu bino byatandika nange nga simanyi nti oba biribeera ngamba oba byange oba biki nga sibitegeera nti biribeerayo neregeeza okulaba ate nga ebintu biri siriyasi banange nebaza katonda olwa favor gyatuwadde olw'abantu okutwagala mwebale kutwagala mwebale kwagala Shifa njagala kutwala omukisa guno okwebaza abantu b'ekitundu kino gye tuwangaalidde bannange bambeereddewo okuva lwe twatandika kuva ku surprise yennyini baajula wano Shifa yabalekawo era n'abagamba tutandika meeting twatandika meeting na kati bakyali wano bakyali naffe kale twebaza katonda ate olw'embeera eyo olw'okutwagala kuba tulaze abantu b'oku kitundu mwekubaleko ku bugalo yes naye nga nebaza katonda mu byonna kubanga akoze ebikulu nzaani atuuza abantu ku lwange babeereyo ng'emitima gibeewanise bannaye meeting ziri ewa gaadi tugenda ddi siina budde akanfiise bino kankole kino abantu bampadde obudde ne bafiisa ebintu byabwe de wa gaadi nzaani abantu bali online bampadde obudde bwabwe balaba gaadi mpaka nga 22 banange mwebale kubeera naffe mwebale kutwagala nga famire mwebale kwagala abantu b'ekitundu kino ebyo byonna Shifa ne katonda mukubere mu ngalo so olwaleero tusuubira nga meeting eno ejja kuba yanjawulo nnyo ku meeting ezizibaawo meeting yanjawulo nnyo tulina mubra kwanjola shawa tulinamu amazina tulinamu ebintu byanja bye mugenda okulaba bye mutalabangako meetings ate ezimu n'ezimu eno meeting yanjawulo ndowooza abantu amu babeera ne meeting naye ezange zanjawuloko zanjawulo nnyo olwayo tulina ekirawo kyaba team chairman team don online mwebale kubeerayo team chairman online leero tugenda kuba banjawulo nnyo
timu chairman muno kubeera mu bulindala tebatwala kirabo kyaffe leero bwe bigala tujja bakuba ebikonde si bwe kiri kitya genda kuba leero timu doni mulina wano yakulira timu doni nina Enoka wano yakulira timu doni naye nga leero tufafagana naye yes so ekirabo kyaffe essaawa yonna tugenda kibalagako malabe nti leero kyanjawulo Sawa yonna. gwe yakipaakinze simanyi okimanyi ekirimu tokimanyi Naffe kusanga babipaakinze. Kyonna kyekiri mujja kumera zi extra leero tekisoboka leero tusuubira abantu bangi era bali mukubo bayizawe abantu bali mukubo bajja tusuubira abantu b'enjawulo nnyo bakuli b'amadiini abakulembeze bonna bali mu kujja ate ekintu kibeere kyaddala nnyo muziki leero genda kuba gwa njawulo buli omu ali wanagenda tolaga ku mazina ge yes buli aze ono olwaleero onotolaga ku mazina ki kyolinawo oba tomanyi kati training nga wootudde atamanyi oli wakutendekebwa gwe gamba bogambe leero simanyi mazina tukutendeke oba ogule naye leero byanjawulo mukko si byabwereere ogula mugule balina okusasula batubanja oli yafulumira ku bbanja kweri kale bawulidde kati leero fulumira ku mmeka 15 anti bagateekwa na ziri ate abanja 10 ojja kiwulira 10 nga tegiweze leero tajja fuluma byanjawulo leero nabagambye oli wabaka anayi saba aba fashion ze babbeeyi si balayisi ogula bagule wona bwe babeera tenkubuulire era byanjawulo mutimba ali mu kutimba mumulaba leero balabanze tugenda balagako edda mujja kiraba ekigenda mu maaso so olunaku lwaleero peta kamulali obadde ki lwaki twayogedde oyogeranga bashifa tebasirika bashifa tebasirika naawe Sunday week ewedde bakitutwalako leero nzize kinona uyo yeewera timu doni opening prayer oba basooke batubuuzeeko tusooke tusabeko kale yap sisita jangu otusabireko omugenyi kwata kusoma n'akatonda omulamu twaniriza mwena abaje mu kifo kino tubaaniriza n'omukwano omungi omwoyo mutuukirivu ali wamu naffe oguno omukolo tusaba tukulembere tusaba buli omu amuwe kyasobola kubanga ayina akiweeyo ayi katonda wange nkwaniriza mu kifo kino gwaba akifuga gwaba akikulembera leka buli omu ali mu kifo kino abeere musanyufu. In Jesus Christ mighty name I prayed.
kale tweyanziza essaala eyo kasi ekifo kituukamu Katonda kigenda tambula bulungi. Tewali kirema nga Katonda waali. Kale mu kiseera kino abagenyi baffe mugenda tubuuzaako abaludde nga temutulabako, abapya abakajja tubaaniriza bannange. Abagenyi abakatuuka mubakubireko mubugalo abatuuze. Yes. Nsanyusa okubalaba abatuuze b'Ebbaka. Njagala kwebaza Madamu Shifa yebale kubeererawo gaadi ne Millicent kutuuka ku buwanguzi nga 22 tugenda. Nange sijja kusigala, nange kwendi. Katonda nga ye mubeezi waffe. Mwebale nnyo, mwebalire. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Mwebale kubaawo, mwebale kuyimirira naffe mu buli kimu. Amanya Akaliza Hope, mama wa Enoka from Bulenga. Yes. Kale abatulaba mu nsi yonna mwebale kutweyungako mu kiseera kino bannange. Era nze mugole, nze sijja kweyanjula, nze mugole afuuse ensonga. Nfuuse ensonga mu kitundu kino. Ate nga 22 kigenda kuba kikambwe Kabaale. Era mu kiseera kino twaniriza mwenna abali online, ate abali online mwenna abatuwadde obudde. Bino ebibaawo bye mulaba maanyi ga Katonda, si maanyi gaffe. Oyinza okubeerayo nga naawe yeesaalayo nga tebakwanjulangako, nga mu famire yamwe tebanjulangako. Tapping the blessing. Twala omukisa ogwo. Tinga bwe ndaba okwanjula kwa God, nange ewange wabireyo okwanjula mu kika kyange. Nange banyanjulo onzaddako. Gamba nzaddako. Yes. Awaddeyo kyonna kyawadde mu kwanjula kwa God, ng'okutte mu nsawo zo yesaabazeemu. Ate era otwala amafuta g'okwanjula mu kika kyammwe. Yes. Yena atudde mu nsawo ye ng'awagira mukolo gwa God ogw'okwanjula. Ng'osaba essaala eyo nti naawe ewammwe bakwanjule, famire yammwe eyanjulwe, naawe abaana bonoozaala banjule. Kale weetwalira omukisa ogwo kubanga okoze ekintu ky'amaanyi nnyo okulaba nti omulimu gwa Katonda gutambula mu maaso. Guno omulimu si gwaffe, ne Shifa si gugwe, si yagutandika. Maanyi ga Katonda. Ya Katonda yamuleeta nti okwagala kwa Katonda kulabisibwe mu ffe. Mukitegeera? Kino kibaawo nti okwagala kwa Katonda kulabisibwe mu ffe. Nga bwe kiri mu kitabo kya Yokaana essula 9 kanyirira akasooka. Yesu yali ayitaayita n'asanga muzibe, nga yazaalibwa muzibe. Kati abayigirizibwa ne bamubuuza, ani yayonoona, bazadde be oba ono ye yayonoona?
Yesu n'abaddamu nti oba ono oba abazadde be teri yayonoona wabula kino kyabaawo nti ekitiibwa kya Katonda kirabisibwe mu ye. Kakati ekiseera kino yinza okuba nga nze muzibe, oyinza okuba nga oli egwe muzibe, naye essaawa yonna embeera gy'oyitamu, teweevuma mbeera gy'oyitamu, embeera eyo era olwa kitiibwa kya Katonda. Embeera eyo gyagivaamu okwagala kwa Katonda, ekitiibwa kya Katonda kirabisibwe mu ggwe. Okubira esengalo ez'amaanyi. So tobeeranga eyo ng'oli mu mbeera yonna n'ogamba naye nze Katonda nakukolera ki? Nalokoka, nkumanyi, nkwagala, nkusaba buli kiro na misana, naye todda mu ssaala zange. Akumanyi. Eyo embeera gy'olimu gyagivaamu. Oba oli mwavu, oba oli mulwadde, oba oli mu mbeera nga Gadi gy'alimu, teweevuma mbeera. Okitegeera? So embeera gy'olimu era olwa kitiibwa kya Katonda. Bwe beera n'okukkiriza n'essuubi n'okwagala. Naye mu byonna beera n'okwagala. Obanga terwagenda kwagala nga gwe toyagala. Okitegeera? So ne Katonda kwennyini sooka omwagale. Oyinza okuba nga uddawo nga tomwagala. Osooka kwagala Katonda, n'oyagala banneiba, n'oyagala bonna bakuliraanye, n'olaga okwagala okwo. Kati naye Katonda n'akwagala. Naye ng'olina essuubi n'okukkiriza. Okitegeera? So embeera yonna gy'olaba wano era njaga kutwala omukisa guno okwebaza mwenna abatusonedde ku ssente. Bannange mwebale nnyo, ekyo kyonna Katonda yabadde abakolamu omulimu ogwo. Mwebale bannange kutwagala, ate mulinze olunaku mulindwa nga 22. Olunaku lwa njawulo nnyo nnyo nnyo. Ekitiibwa kya Katonda kigenda kulabisibwa e Kabaale. Simanyi gaffe kubanga teyali akisuubira. Nekifo golaba yajja nga malayika. Katonda yamwambala nga malayika. Nagamba owaggade njagala ekitiibwa kyange kirabisibwe. So mu nsonga eyo twebaza Katonda. Byonna bimulaba wano byonna ebikolebwa olina kwebaza Katonda. Buli omu gw'olaba wano boolaba wano abantu beya wano beewuunye kintu kino kyajja kitya. Gadi yavaawa, Gadi afuuse ensonga, naye Katonda aba ayagala kolaga amaanyi ge kasita omwesiga. Abantu bajja ne bankyayako ne bagamba naye gwe ng'oli mulwadde mu mbeera naye ng'olabika bulungi ng'osanyuka. Ne mbagamba nze nina Katonda mu nze. Omwoyo yawona nga gwe munafu. My spirit is already healed. But the body is weak, but my spirit is strong. Yes. So bw'obeerawo ng'oli abanga oweddemu amaanyi oli mulwadde, leka omwoyo ogubeere nga gwo si mulwadde, wabula obe nga oli mulamu. Haleluya. So twebaza Katonda bannange. Twebaza Katonda. Nze nebaza Katonda kuba lwe nafuna accident eno. Sefumangako Katonda nti lwaki wantuusa ku kino. Kubanga nange simanyi lwaki kyajja. Kubanga abantu bangi bafunye ekyokuyiga. Abantu bangi bafunye ekyokuyiga ku story zaffe, bangi balokose ku lwange. Kati nze nange simanyi lwaki kyabaawo. Kyova olaba nze buli mbeera yonna baneebaza Katonda. Yes. So abatulaba mwenna ebigambo byaffe bibadde byebyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katonda abampeera omukisa. Kati mwanoze bunyimbe kolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde njabakoza ddwiro munono muliro okugalone kontinenti buka abazadde abatuzaalire kula kuzaala kujagana walala gotulumafe. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Musiibye muti eyo banyabo ne bassebo. Sanyisa obbalaba banyabo ne bassebo. Mukulike ekkubo, mukulike wiiki yonna gye muyiseemu. Amiina. Bannange ntwala akakisa keno ate okwebaza mwenna abazze olwaleero. Neebaza abo bonna bali online.
mwebale kutwegattako. Ate ntwala omukisa guno okwaniriza abagenyi baffe mu kifo kino yadde sinabanjula njagala mwekubireko mu bugalo mwenna. Yes, abatulaba mu nsi yonna nze omugole omusajja Tushawo Mwegad. Ekifo kye tulimu bakiyita Bakka, kisangibwa Wakiso. Abantu abasinga oyinza okusanga badde tebakimanyi, tebakiwuliranga nako, naye ku lwaggadde mugenda kiwulira ate mukitegeere bulungi nnyo. Twebaza Katonda atuwadde ekisa n'atuwa obulamu, abakosefu tubasaasira ate tubasabira Katonda abawonye. Namwe abaviiriddeko abagalwa bammwe bannange tubasaasira ate tunyolwako wamu nammwe. Mu kiseera kino ngenda kwaniriza abagenyi abakatuuka batubuuzeeko omu ku omu, tubategeere batubule gye bava, ate tugende mu maaso n'omukolo gwaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ngenda kusooka ne bulaza wange abooluganda Yesu yeebazibwe. Amanya n'eddoboozi bampita n'amanya Joab omulokole, sijja kalekayo. Bwe nasobola otegeera muganda wange ono Brother God, era nviiridde mu kitundu bakiyita Bunamwaya ku Entebbe Road. Yesu yeebazibwe abooluganda. Amanya n'eddoboozi bampita Silver Fred, nga ndi mwami mulokole ng'akuŋŋaanya mu Kakande Ministry, kitange Mwoyo Nabbi Samuel Kakande. Amiina. Pozi ngenda kubanjulirako ak'enjawulo. Bano babulaza ze be mulaba, ate nze ku mukolo guno bampa bwa mobilizer, ate nga tusabira wamu ku church yemu Kakande Ministries, ate babadde ne WhatsApp group nga abaana abasomera ku church awo, bamwe bakolera wano mu Uganda, bale bakolera bweru. Bagenda ne beekolamu omulimu ne bakuŋŋanya $59 era bagimpadde olwaleero. Ngirina ku ssimu waneeno. Yes, $59 bagimpadde olwaleero. Era badde bazze okutuukiriza obubaka bwabwe. Mubakubire mu ngalo. Esawa w'omukisa brothers. Waliwo abagenyi abapya bazze mubampere ku buzindaalo. MC Mukama waffe yeebazibwe. Nze Rebecca Jingo, nviiridde sides eyo enajjeera. Nze nedda atali wa ku radio omulala. Nze ndi mwannyina w'omugole God. Nange nsobodde okujja ku mukolo ogwaleero, anti ye meeting esembayo weekend etandika tulumba Kabaale. Nange ngambye kambeerewo tulabe ekigenda mu maaso. Mukama abawe omukisa. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amannya gange nze Lubanzayo Jacqueline, erya Lubanzayo lya mwami wange. Nze mwannyina omulungi omubwati. Ndowooza noono mwamulabye yabitegedde. Mwannyina naye alina waagwa, kati yenze mwannyina omulungi omubwati, tamuva ku kiddo. Yakansime Dorcas. Nze abasinga sibamanyi naye Shifa mukwano gwange. Nzize ku lwa Shifa. Nosobe yanjulirako.
Tobamanyi naye agwali okutunga engoye z'abagole. Olaba okitegedde? Yono. Nze abatungira engoye zaabwe Mishana na Binyankole. Nkolera mu tawuni ku Jemba Plaza, Lumu Street, K97. Omanyira yini emuliko simuta tunyuka ffenna ekizimbe bamala kujjako masanyalaze ekizimbe kyonna masanyalaze tufulumira ku butooki bwetu ne leero lwe mutaddemu aze mu meeting tuli bati nange tukeera tuti kabaani ku ndongo bonna bakunyigidde eddako okuteguza shifa. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Nze Doreen Miracle. Ni team online. Tubaye tubagoberera. Tubaagala nnyo Millicent ne Mr. Gat. Muli family, muli kitundu ku bulamu bwaffe. Wabaddeko nga bangamba bagenda kunsasulira tiketi ogende Dubai. Nga mami kwali. Visa ne tiketi yawedde dda twabaddeko. Ashiri qualities yasasulidde. Ekitiibwa kya Mukama. Mwezi mulamba. Tumusasulire. Mwewazenze ngende muwende. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Nsanyusa okubalabako mu kifo kino ku lw'omukwano gwange oyo Gadi. Bannaye nkulamusizaako. Mukama yeebale kutuusa ku buwanguzi kuba nze ndaba gy'olaga ndabayo. Mukama yeebazibwe abooluganda. Amannya agange yenze Jingo Fahadi. Ni mukwano gwa Gadi. Mwagala nnyo. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Erinnya Musawo Sigawa Charles. Ntuddeko wano neesiimye okubaako nammwe natukako wano olulala. Naye olw'emirimu egimpuuba ennyo ne saasobola kudda naye olwaleero nzizeeko okubeerako nammwe wano. Mukama abampeera omukisa. Abagenyi baffe baweddeyo. Bangane ntino baweddeyo. Baweddeyo. Ate bana abakugambye. Abakugambye beeyange. Tubamanyi. Wakazinda tumwagala. Bakamule bwe tebamumanyi. Buli ali wano mu mpya olwaleero bayidawo. Kama mazika kabisa. Sasa yule kuititi. Amina. Nendi musanyufu nnyo ku lwa Gadi bannange. Kati kutulabiriranga wano ekyokulya. Amina. Ndese nkuleteddeyo n'akabalo tukeyo ewaka olyeko. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amannya gange nze Mmire Nakintu. Nga nange ndi omutuuze wa wano eno. Mukama abawe omukisa. Namono tetubamanyi. Neyanjudde eddanze. Nze bamanyi tompa. Wenalongoze sikumanyi. Yogera. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Banne tuli basanyufu nnyo nnyo lwa Gadi. Ne Gadi tomumanyi okakasa. Abanya gange bampita na lugo Saala. Kale Gadi.
Enoka. Banaye tusanso balaba abagenyi baffe mwena. Banaye tusanso balaba amanya gange nze Namutebi Betty. Ewe naibo omulungi. Banaye byonna Mukama bakulembera buli kimu. Amina. Abagenyi baffe tusanyuse kubalaba. Nze Felesta Nyirahabimana tusanyukidde ddala kubalaba. Nze muleranwa. Yes. Thank you so much. Tebakumanyi bali bonna abazi. Yesu Kristo yebazibwe. Abawekitiibwa. Amanya gange Zakandana Raymond aviridde Kampala. Thank you so much. Oyanjula mpaka kukulira bubi. Totya azindaloba. Gana kwa mumazi muzi kunde maanda. Mapya bagaga mutukulamba. Yesu Kristo yebazibwe. Abawekitiibwa. Amanya gange. So. Yesu Kristo yebazibwe. Amanya gange ni Musima Karo from Kampala. Thank you so much. You're welcome. Kati nbolira. Bakugambye baweddeyo baweddeyo. Baweddeyo. Basi. Emusa agambye baweddeyo. Tebamugambye tibo baweddeyo. Kale abagenyi baffe mwenna ab'okukyalo tukubira abagenyi baffe b'olwaleero mu ngalo. Kama kote balaba ate bane onako olwaleero lwanjawulo nabo okukyalo olwaleero balaba feesi mpya bagamba kiki leero onako lwanjawulo nnyo kasiki meeting ya feesi embayo bridal shower yeah Banna kati bridal shower tutese ekintu ekyo Kansime yakingambako nga ntudde ewuwe bwene. Yes. N'abakyala basatu bave ku kazindalo wadde bandikodingira twafunye naffe ebyuma ebipya nange kenyini ndi kazindaalo kati twafunye omanyi wabaawo ekintu abantu ne bakikugamba banje ekiro nadde ntudde ne maama wange ekiro ssaawa 6 naŋŋamba ekintu kyekimu oba wabaddeko ku live yakiŋŋambidde n'ababadde ku live out of the blue ne mami wange n'akiŋŋamba abantu nga bagamba ne Kansime yakiŋŋambye Shifa oyina gawuni awo wennyini ku mukolo omugole ng'asiibula lwaki teyayambadde gawuni ne baleeta n'omusumba n'akola ki n'abagatta ono yakiŋŋambye lulwe ne mama nga yakiŋŋambye kiro ssaawa 6 nga nina live gye ndiko ono naŋŋamba Shifa lwaki towagira gawuni nazirabanga wano ng'oleeta gawuni ennungi e Dubai ne mugamba kankiteeke mu meeting kubanga gawuni weeziri nange nakyagalana naye nga baba nakireta nti kati kyekyo kyaze wakiŋŋambye lwe nakomye obbaawo neŋŋamba waayi nesikifaako Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa